Yes, nkulamusizaako gwe mukwano gwange ali eyampuliriza gy'otabadde ekiri mu kibuga Kampala kifumba mutuku. Gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza era oba oyinayo munywanyi wo wa luganda wo ani kabraza sister gwaleka mu kibuga ebyo bibi. Ebigenda mu maaso mu katale akabali ku ddembe ke tumanyi nnyo obulungi nga Owino kagenda mu maaso n'okubanga kasendebwawo mu ngeri y'okwebuzaabuza. Nyina facts zengenda okuba nga nkulaga nga nkuleetera nabaani bannakampala gwe basimbyemu olunwe yagenda mu maaso n'okuba nga ayagala okuggyawo akatale kano ak'Owino market. Kiki bakaagaza tukimanyi bulungi nnyo ebizimbe byonna ebibadde biwangaalidde mu Kampala ensangi zino bannakibuga ba businessman beegulidde omulimu gw'okuba nga babisendasenda nga bateekawo pulaani zaabwe empya. Ate weewuunye pulaani empya ze bateekawo teziwangaala zigwa tebannazikwata nako. Naye ekyewuunyisa baddira ate bino ebyakolebwa bbanga ery'emabega ennyo nga n'okugwa bibalemye okusuula baleeta greda ne bateekawo ebigwanga n'okubinyeenya tebabinyenyezaako. Kati pulaani z'ekibuga Kampala zikusobera juzi tubadde mu Mataba nga Mataba ago kabonero akakulaga nti no waliwo poor planning eri ekibuga eri aba authorities aba planningira ekibuga bayinginiya abazimba ekibuga Kampala kitegeeza waliwo poor planning. Ate ennaku zino ebizimbe bimerukanga butiko mu kibuga Kampala ne weebuuza ekibuga Kampala kigenda sigala kitya kakati ensangi zino oyita mu kibuga nga n'okussa tossa olw'ensonga nti no waliwo congestion y'amaanyi nnyo. Congestion eno si y'abantu wabula congestion y'ebizimbe. Abantu tebalina space tebakyassa olw'ensonga nti bo buli we balaba space balowooza nti wasaanawo kizimbe. Balowooza nnyo ku ky'okuyingiza ssente wabula ne batafumintiriza ekibuga ekyo kinaasigalawo emyaka 3 egijja mu maaso kinaasigala kiyimiridde oba linaaba lituuse matonga. Kubanga mwetegeka okulaba Kampala ng'efuuse entobazi nga we yali olw'ensonga nti nno kati buli ewaali wayita amazzi abagagga baagala kuzimbawo bizimbe kusolooza ssente wabula mu kuzimbawo ebizimbe tibapulaninga ngeri ki mazzi gano gye yagenda penetratingamu kwabulira kibuga Kampala. Ye engeri munnange gye bagamba nti bali mu kuteekerateekera kibuga Kampala olwo omusuubuzi n'asooka asattira munnansi n'asattira nga bamugoba mu kibuga Kampala. Njagala tubategeeze kino ekibuga kikula n'abantu era ekikola ekibuga be bantu si bye bizimbe. Newe muzimbe ebizimbe ne mugoba abantu mu kibuga teri agenda biyingira naye munaba muwaliriza mmwe ne mwekaka ne mubiyingira tiri bajja ggulu olw'ensonga nti abantu mujja kuba mumaze bagoba mu kibuga. Waliwo key factors ezireeta abantu mu kibuga si ebizimbe biyitirivu si engeri gye muyoyooseemu ne mutunuulira ekibuga ne kibanga kimalidaadi singa bwe kyali singa buli muntu ayingira mu Kampala aggweera mu uptown naye lwaki tebagendayo kye beetaaga primary need abantu ze beetaaga ziri mu downtown. Kati buli wejjawo primary need nga golowooza nti ze zikosa ekibuga Kampala ngero yagala kiteekerateekera kitegeeza abantu mu kibuga oba bagobyemu ate ekikola ekibuga nti ekyo kibuga bye population ematalinga nnyo mu kibuga. Kati awo simanyi nteekateeka za gavumenti naye awo kabadde kalowoozo ngena mu maaso okuwabula ab'obuyinza abateekerateekera ekibuga Kampala y'ensonga bagende mu maaso n'okugitunulamu. Oli ku Yugi Update TV ko sinziddwa obanga otuwuliriza atanatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kubanga osobola bulungi nnyo otwegattako. Nebaza mikwano gyange bajja mu comment section ne muteekayo endowooza zammwe ne musobola okubeera nga mubeerako mulayikinga musheyalinga. Nabasuubiza nti kengenda okudda ngenda kubeera nga nsomamukko waliwo abantu nga bo tebayosa kujja mu komenti nga bajja ne bateekawo komenti ne bateekayo endowooza zaabwe munnansi n'asobola okulaba ku biki ebiba bigenda mu maaso. Ekyo nno kye mukola kyamaanyi nnyo. Kale nno nja kuba mbalyazaamaanyizza singa sisomaayo ku komenti zammwe abamu. Tulaba wano abasinga okuteekawo comments mmwe abasinga okujja mu komenti wano n'abasharinga ngenda kubanga mbatumirako ko. Ndaba wano Carton 1872 okomentinga nnyo. Waliwo omukulu ono Charles ani Mutumba nkutumiddeko nnyo tova ku Yugi Update TV obeerako Charles Mutumba. Naamala Forester
Fresta Namala Fresta naawe obeeramu nnyo mu komenti. Waliwo Bayindu Khalid ono ye yazze lunaku lwa leero. Soradi Juma naawe wabaddeko ku komenti. Abasinga bangi mujja naye olw'obudde nti njagala kuyisawo mawulire nja kuba buli lunaku oba buli vidiyo ntumirayokko abantu nga 2-3 abajja mu comment section ne muteekayo endowooza yammwe. Naawe ateekayo oluvannyuma nja kutuukako, nja kubanga naawe ngenda mu maaso n'okubanga nsoma comments zammwe, kubanga kino kye mukola kya nsusso nnyo oteekayo obubaka bannayuganda ne basobola okumanya kiki bagenda mu maaso n'okubanga batambuliramu, baleme kubeera mu mutamanya, baleme kutambulira mu kizikiza. Kakati nyongera okujjukiza nti oli ku UG Update TV mukwano gwange teweerabira. Gwe ayagala otweyungako nagambye kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako. Tuli ku nsonga y'ekibuga Kampala. Ekibuga Kampala kifuuse ensonga olw'ensonga nti abakitwala bandibanga bakooyeemu abantu ba bulijjo baagala kweddiza kibuga, kubanga kati tulaba yoyo wino market ebizimbe byonna bibadde ku sides bagenze maaso ne babisaanyaawo. Wabula Lukwago eyaliko Lord Mayor w'ekibuga kino Erias Lukwago atutte concern n'agenda maaso n'okwogera ku mbeera eno, era n'agenda maaso n'okubanga asonga mu mugagga Amis Kigundu Hamu amanyikiddwa nga Hamu nti yali emabega w'okumenyawo akatale kano aka St. Bali ku ddembe akamanyikiddwa nnyo nga Owino. Lord Mayor Erias Lukwago agambye atya nga sinnamuwawa mbigambo bye byayogedde mu katambike muleme gamba nti nno omukutu guno guwaayiriza bannabyabufuzi. Njagala nsooke nga nkuyitiramu ebitonotono byagenze maaso n'okugaayamu n'ebyo bannakampala abasinga abasuubuzi bye boogedde nga basonga mu bantu bebalumiriza olunwe nti baagala kubasengula mu kibuga. Tetumanyi ani abawa biragiro, era gavumenti enavaayo kwogera ani ali emabega wa kino. Wabula nga tukyali ku kyakatale wabaddewo sikande ebaddewo emabega ey'amataba agasalako ekibuga Kampala. Era mu kino gavumenti nevaayo negamba nti nno nga bayita mu ofiisi ya Prime Minister bagenda kuba bakompensatinga nga baddizaawo kwabo abooneneddwako ebyabwe abafiiriddwa ebyabwe. Naye abafusubuzi bagamba tebalina kye baalabye, tebalina kye baabaddiza, gavumenti tennabadduukirira era beewuunya ki ekigenda mu maaso mu kibuga Kampala eri abasuubuzi abamu babadde balajana nti bali ku looni ate ebizibu ebijjidde. Kati ndowooza olaba embeera eyo, kati omusuubuzi n'abanga asobeddwa ewaka ne mu kibira bangi baawunze n'okunga tebamanyi kye bazzaako. Wabula ng'era olunwe balusonga mu Amis Kigundu ogenda mu maaso n'okuzimba ebizimbe ebiyitirivu mu kibuga Kampala nga takoze proper planning, nga tebaviewinze kimala nti kye bakola mu during rain season kino kinaabeerawo kinaaba kitya. Jjukira Amis Kigundu bwe baawa contract okuzimba ebizimbe ku mwala gwenna Kivubo. Naye kyenjagala okutegeeza nti pulaani yafuluma yali ndala nnyo ku ya Amis Kigundu gyaleetedde bannakampala. Omwalo ogwo gwali tegusuubirwako nti gugenda tteekebwako ebizimbe, naye lwakya lumu pulaani ng'ekyuse ng'omwala baguzimbye nga waggulu batopinzeeko ebizimbe waggulu. Oba oli awo kyali kiyina engeri kiyinza okunyirizaamu ekibuga Kampala, naye ng'oba oli awo nga yali nsobi, kubanga edda twalabanga emyala nga we nkugambye nti olwo ne balusongamu Amis Kigundu yaviiriddeko amataba gano ag'ekibuga. Luli omwala guno ogwa Nakivubo nga tegunnazimbibwa, njagala nkutegeeze nti omwala guno gwali gubimba amazzi ne gutuuka ne gufulaadinga era ne gayingirako mu maduuka g'abasuubuzi. Naye ewaayitanga essaawa amazzi gano geenoonyezanga emiwaata mwe gayita ne gaddayo omwala amazzi gamaze okukkakkana ne gasendebwa gokka ne gakiriyalinga okuva mu kibuga n'okuva mu bizimbe by'abantu. Naye okuva ebaakola omwala amazzi gano ganoonya penetration we gayinza okuva mu bizimbe by'abantu gabuze. Kitegeeza waliwo poor planning eri omwala guno nga guzimbibwa. Kati kye kitadde ku basuubuzi b'ekibuga Kampala okubanga tebeebase, kubanga buli kadde beeraliikirira, buli balaba ekire ky'enkuba beeraliikirira bagaba neero tugenda kuddawa.
kati saasira advantage esobola okukwata n'etonyanga gy'oli kati weetonya ekiro nga toliiyo. Jjukira mulimu abatunda amasimu electronics ebyo byo ate abo bo tubasaasidde nnyo. Kale nno munnayuganda yenna ali ebweru bw'eggwanga bali mu diaspora manya bumanya nti nno eggwanga lyaffe lyetaaga ssaala. Ebigenda mu maaso mu ggwanga si birungi yadde n'omulundi n'ogumu n'ogw'eddagala. Kakati ne Erias Lukwago yagamba alumiriza Amis Kiggundu yali emabega w'okubanga asaanyaawo akatale kana ka Ssenti Bali ku Ddembe Owino Market. Tukimanyi bulungi nnyo nti ono yaliko Lord Mayor w'ekibuga Kampala era nga buli kasonda k'ekibuga Kampala akamanyi bulungi. Tosobola kuva eri n'okamunyumiza. Buli kimu akimanyi ekigenda mu maaso. Kibuga Kampala akibaddemu emyaka egisoba 5 ng'agenda mu maaso n'okuba nga akikulembera Erias Lukwago Lord Mayor newankubadde mu mwaka guno ogwa 2026 yawandukako ku kifo kino ekyabwa Lord Mayor. Naye tekimugaana commentinga nakola analytics nga ye yali amanyi akasono manyi bagamba olweyo olukadde lwe lumanyi buli kasonda k'ennyumba. Kakati ye alumiriza agamba businessman omu yali mu lukwe lw'okusaanyawo akatale kano era nga teri mulala. Agamba Miss Kiggundu amanyikiddwa nga Ham agamba yali emabega w'okusaanyawo akatale kano era ng'agamba tukimanyi bulungi nnyo konteyina zonna ezibadde ziriraanye ku konteyina village zonna ezibadde zinaanye akatale kano. Miss Kiggundu ye muntu omutuufu ow'okutuukirako okubuuza 4 na 5. Agamba okusaanyawo kuno lwaki kwakoleddwa kiro. Jjukira kwakolebwa ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi guno gwe tulimu ng'abakozi bonna abakola mu katale kano nga balookingiddwa nga boundaries bataddewo boundaries ku Nakivubo channels awo ku Sebaana Road nga n'abasuubuzi bonna abasinga bagenze dda okuwummulako akatale kano we kamenyeddwa. Okusinziira ku Lukwago yaliko Lord Mayor okusaanyaawo akatale kano nga temuyise mba buyinza era n'abo abagenda mu maaso n'okuinvolvinga abaalabibwako nga bambadde reflector jacket bagamba nti reflector jacket zino banded zaali za Hamu era ye Lukwago alumiriza bulungi yaga zaali za Hamu. Zino reflector zayindikatinga nti bano abaali bagenda maaso n'okumenya akatale baali bakitinga behalf of a businessman Miss Kiggundu. Agamba kati poliisi yavuddeyo n'egamba nti egenda kola investigation simanyi banoonyereze ku biki kyekyaviiriddeko ensonga eno. Agamba temutumalira budde era temumalira na bannayuganda budde. Mukola investigation yaki? Tewali awo kyakunoonyerezaako. Tewali investigation yakolebwa. Buli muntu akimanyi nti no Hamu yali emabega w'okusaanyaawo akatale. Agamba n'abakozi bali bambadde reflector za Hamu. Lukwago wati wagamba bino ebigambo si bya mukutu guno wabula tukuwa information gw'oyinza okuba nga oluusi wamuskipinze by'otaafunye gye wabadde ng'oli mu kukola. Kakati Kampala Capital City Authority KCCA yakonfaminze nti demolition okusaanyaawo nga temufunye permit okuva mu City Authority kimenya mateeka. Eno statement eyafulumiziddwa okuva mu KCCA edescribinga incident eno yabaddewo nga wabaddewo engeri y'obulagajjavu nga kino nno kyakoleddwa mu ngeri eri undercover ate era mu nzikiza okusaanyaawo akatale ka Ssenti Bali ku Ddembe. Jjukira si gwe mulundi ogusoose okwagala okusaanyaawo akatale kano. Tulabye enfunda nnyingi emyaka egiweyise emabega nga kaze kateekebwako omuliro naye nga n'ekigendererwa kyakugobamu basuubuzi bano baddukemu bafiirwe ebyabwe. Naye leeta abasuubuzi bano babadde bakompasetingibwa nga basonderasondera nasobola okuba nga bazzaawo akatale kano nga bazzaawo ebintu kubanga akatale kabadde ka mugaso nnyo ku muntu wa wansi okutuukira
n'agenda okubanga anoonyayo bw'anoonyezaayo obusobola okuyamba abaana okudda ku masomero, obusobola okuyambawo okunoonya ku school fees, ebintu weebityo. Nga bannakampala bangi abatalina mirimu baddukira mu katale ako okufuna emirimu, abeetisse b'emigugu biki. So tuyinza gamba nti tekabadde ka mugaso. Kayinza oba tekabadde ka mugaso eri abo ba corporate abasula eyo waggulu mu uptown, naye eno ku bantu ba wansi kabadde ka mugaso nnyo ekitagambika. So tetusobola kugamba nti nno ekikolwa ekyakoleddwa kyabadde kwegamba kirimu ensa, tekyabaddemu nsa. Ab'obuyinza bagenze maaso n'okwarestinga aba operators abadde baoperatinga machine zino ezaadde zigenda mu maaso n'okudemolishinga nga balaga operation nga bagamba operation ono yagguddwawo okutandika okukola investigation ku nsonga eno ey'okusaanyaawo akatale. Newankubadde Lukwago yansistinga alemerako agamba matter eri already cleared nti areas eziri under control ne Amis Kiggundu zonna zigenda mu maaso n'okuba nga zisaanyizibwawo. Era agenda mu maaso n'okkireiminga ng'agamba abantu bangi nnyo ng'omwo mw'ogase ne deputy speaker wa parliament Thomas Tayebwa gye buvuddeko emabega yali owuninga ng'ayinawo poloti okuliraana akatale ako ng'ayinawo ettaka, naye yali omu ng'ali yali victed tiyabwebwa mwagaanya. Era agamba hamwe agenda maaso n'okugobawo buli ayandibadde n'obuyinza katale ako. Lord Mayor era agenda maaso n'okugamba okutya abannabyabufuzi abasinga batya n'okutya eri abakulembeze omwo musaba memba ba parliament ba city councillors bapreventinga okuopeninga okwadressinga ku nsonga eno mu parliament, okusupportinga affected traders, okusobola okulaba nga boogera ku basuubuzi abaafectingiddwa abafiiriddwa ebyabwe mu mbeera eno ey'okusaanyaawo akatale. Saagala kulyaza amaanya, akatale ke twogerako y'embeera yeeyo gye kafaananamu, keeka akatale ke twogerako. Oyinza okugamba twogera akatale ki? Akatale embeera yeeyo kaasaanyiziddwawo era nga n'ekigendererwa kyakasangula ku maapu y'ekibuga Kampala. Era Erias Lukwago agamba yeewuunya okuba nga bammemba ba parliament tebagenda kufaayo kwogera ku nsonga eno, batya olw'okuba bajja kwogerwako, bajja kusongwamu olugalo, batya okwogera ku nsonga eno nti mata eri waasi nnyo, n'abamu abalina ku ddoboozi ery'omwanguka tebannavaayo kwogera ku mata eno, kyokka nga bannansi bagenda mu maaso n'okuba nga bafiirwa. Erias Lukwago agamba bino poliisi byegenda mu maaso n'okugamba nti ekola investigation byakwewussa. Omuntu ow'okukolerako investigation bamumanyi, Amis Kiggundu, yagenda mu maaso n'okukontrolinga areas zonna zonna eziriraanye omwala. Era agamba nti nga bino byonna bigenda mu maaso, Munnakampala asaanidde okuba nga alwanirizibwa. Era akowooda abaka ba parliament, abakulembeze ab'enjawulo, bakansala ba city councillors bagende maaso n'okuyimusa eddoboozi lyabwe, baveeyo bwatule ensonga eno bagyogerako ki era baani abali emabega w'ekikolwa kino. Eno nno n'ensonga controversy yazze masekati nga amataba gaakasalako ekibuga Kampala. Lukwago kyagamba nti nno blockages zino drainage channels eziriraanye Nakivubo nga Nakivubo agenda maaso n'okuba nga akulaakulanyizibwa kyaleetedde emyala gino okutandika okufulaadinga tunnels ezimu nga tezikyasobola ze baakola nga tezisobola kutambuza mazzi. Era ebyo byonna byonna tulina biteeka kwa Miss Kiggundu. Abasuubuzi abaafiirwa ebyamaguzi byabwe gye buvuddeko olw'amataba baasuubiziddwa, nagambye dda baasuubiziddwa biliyoni 2 eza Uganda obba compensatinga nga compensation eri Mwami Kaguta Museveni yabagambye nti nagenda bba compensatinga ne biliyoni 2 basobole okuba nga baddizibwawo bazzaawo ebintu byabwe ebyayonoonebwa. Naye abasinga bagamba we batwebaze batukola amataba juzi ndera gaatusalako ebintu byaffe bingi ebyasaanawo, neera batusuubiza ekintu kyekimu sente tetuzirabangako.
bagamba tebannafuna yeewadde n'ennusu ey'ekikumi weeti kyokka nga ate bali mu looni balina osasula lenti amasannyalaze bagasasula basasula omusolo kwegamba bali ku bunkenke obutagambika. Bagamba eno embeera esaanidde okubanga eteekebwamu amaanyi. Engeri gye bagikuttemu si ya kisajja kikulu olw'ensonga nti omusuubuzi ye wowa wansi yagenda mu maaso n'okubonaabonera mu mbeera eno. Ku Mande ku lunaku olwa bbalaza abasuubuzi abamu bagenda mu maaso n'okutiisatiisa nga bagamba bagenda teekawo protest okwekalakaasa eri gavumenti singa bafeeriringa okufiiringa compensation eno. Singa gavumenti kanaagitanda ne bagaana okutuukiriza compensating abasuubuzi obawa ebyabwe ebabuliddwako bakwekalakaasa bakugenda ku makulu bagamba nti nno bagamba bo bakooye okutunuulira embeera eno ng'egenda mu maaso. Bagamba kimala tebannalangirira lunaku kiro bagenda okuba nga beekalakaasa naye bagambye singa banaalinda oba compensatinga ne batabaako ke babawa bagenda kuvaayo ku makubo bagende maaso n'okwekalakaasa bagende maaso n'okubanja ebyabwe kubanga gavumenti yebaleetedde embeera eno yebaleetedde okuba nga bafiirwa ebintu byabwe. KCCA spokesperson Daniel Nuwelbin agamba nti compensation process ejja kubanga ehandolingibwa okuva mu ofiisi ya Prime Minister. Tetubasuubira kujja mu KCCA nga mutubanja compensation. Bannange mutusonyiwe mutuyambe. Ebintu byonna nga compensation ebigwa tebiraze birina kukwasaganyizibwa ofiisi ya Prime Minister. Era gye muba mugenda mu banje tetwagala balabako eno ewaffe mu KCCA mu ofiisi yaffe nga mutugamba nti muzze kubanja siffe abavunaanyizibwa ku nsonga eyo. Ebyo byonna ng'obitadde ku bbali Lukwago ye avuddeyo n'akoola opposition leader mu parliament. Avuddeyo n'akoola bwa opposition leader mu parliament ng'agamba akoowodde Joel Sonyonyi ye leader of opposition amukoowodde mu parliament ng'agamba Joel Sonyonyi saako ne bannamateeka abalala mu kibuga Kampala basobole okuba nga beegatta okwadressinga kyayise growing impunity mu kibuga Kampala. Ebikolwa ebikyamu ebigenda maaso n'okutuukisibwa mu kibuga Kampala. Jjukira bino ebintu bigenda maaso n'okugwawo munnansi nga tobirabamu mulamwa. Bingi ebiguddewo abasuubuzi kyatandikira kubongeza musolo. Omusolo ne gwongezebwa ne mutavaayo ku nsonga eyo. Ne babalaba nti muli bagonvu. Bintu bingi ebigenda okuba nga biggwawo olw'obugonvu bwammwe. Kati kye bazzeeko kwe kumenya obutale. Bagende maaso n'okuba nga babagobamu. Nabagamba lwaki gavumenti egenda maaso n'okwongeza omusolo. Ensonga zino ziwulirize wammanga. Gwe omusuubuzi wuliriza. Gavumenti eyongeza omusolo, eyongeza lenti, eyongeza amasannyalaze. Neekuterawo n'embeera ey'okwetamwa okuva mu busuubuzi. Kati gavumenti yamala okulaba nti bannasentru abasinga beenyigidde nnyo mu by'obusuubuzi. Neenoonya engeri gy'eyinza okuba ng'ewambamu obusuubuzi. Gavumenti eyagala okulaba ng'ewamba obusuubuzi buno. Jjukira nti eggwanga erisinga okukola gavumenti ya wano bannaffe abawesitana. Kati bagenda mu maaso n'okuba nga ggwe bagenda kukunyigiriza paka ku ntobe esembayo. Nga bakunyigiriza batya? Butya bagenda okuguba mu busuubuzi. Bagenda kuddira bakongeze lenti, bongeze amasannyalaze, bakongeze omusolo. Bino ebintu ebinaakulinnya ennyo ng'owulira tolina we weetaayirizaako. Otuuke ng'owulira agakuli mu bulago. Ky'ogenda okukola, ogenda kusulawo eby'obusuubuzi. Onoobisuulawo. Bojjukira balina ssente, bali ku muzaamu bwa musolo. Bagenda kuba nga bayingizaamu abasuubuzi abapya nga bakapukyalinga ebizimbe ebyo. Kitegeeza obusuubuzi bajja kuba babuwambye gwe bakunyigiriza n'ova mu bizimbe. Togenda kuddamu kusuubula. Omusolo gukuyinze, lenti tomusobola. Amagoba agajja matono. Kitegeeza ki? Nti ebyobusuubuzi ogenda bivaamu bo bawambe ebyobusuubuzi. Ate bo bajja biyingiramu babisobole eddala bulungi nnyo kubanga bajja kuba tebasasula musolo nga n'ebizimbe balimu byabwe. Nakugamba nti okimanyi ebizimbe ebisinga mu kibuga awo byabamu ku ba governmental officials naye ate bye bisinga osasula omusolo omungi ate nga bo tebasasula musolo ku bizimbe byabwe.
ekyo badde okimanyi kakati embeera eyo yetambula bwetyo mu ggwanga naye ye Lukwago kino akiyise impunity era agenda mu maaso n'okuba nga akoowoola agamba nkoowoola opposition leader Joel Ssenyonyi asobole okuba nga avaayo ku nsonga eno abeeko ne kyagyogerako aveeyo yegatte ne bannamateeka ba mu kibuga Kampala boogere ku nsonga eno lwaki ensonga eno eri waasi nnyo waasi munnansi talina bwekyukiro talina buddukiro ngenda kuba nga nkuwa ku Erias Lukwago ng'agenda mu maaso n'okwongera n'okutaputa ku mbeera eno newankubadde yava ku bwa road mayor wabula road mayor w'ekibuga Kampala Ronald Balimwezo tetunalaba nga avaayo kwogera ku nsonga eno tetumanyi lwaki wabula eggwanga limulinze bannakampala bamulinze nkiwa bannakampala wano ke kaseera ke basinga omwetaagiramu aveeyo abalwanire nga yabasuubiza ng'agenda mu maaso n'obbasaba akalulu yayogera bingi nnyo era wano ye point bwe bamulindidde okulaba anaasobola oba taasobole nagambye oli ku UG Update TV kosinzizo banga otuuliriza watannatweyungako kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga tweyungako abajja mu comment section toyina ng'eki gy'osobola kujja mu comment section nga tosubscribinze soko subscribinge n'oluvannyuma ojja sobola okuba nga oteekawo endowoozayo era ejja kulabibwa nnyo ali eyo gwampuliriza kansooke nkweku Erias Lukwago n'oluvannyuma onojja mu comment section n'ombuulira okusinziira ku ndowoozayo nga wonooba ogira kyogamba waliwo atamanyi ne bw'obuuza mwana ayonka ng'asobola okutegeera ekigenda mu maaso mu Kampala amanyi nti Hamisi Kigundu ye yamenya akatali ka sente bali ku ddembe nkaluubirirwa n'okubagamba kuba nammwe era olunagira mutinga mugahawa kati tukitaddeyo tuti n'abazze okumenya abavubuka agagaga kawula agamenye gabadde mu t-shirt bwa hams ham bwabadde mu reflector bwa ham yani ayinza okuwaita ntala nakkirira awo ku territory Hamisi gye yasalako nga yiye nga siye bakitandwe baali bazze ku mwala awo yabatwala misinde abo bagu ne muganda we yalinawo ploti oyo Kirumira oba amuyita anko ne Kirumira yalinawo ploti kitandwe yalinawo ploti simanya bani bonna yabagoba ne deputy speaker yalinawo ploti tayebwa emisinde Hamisi nazimba empire ye Nakivu stadium yiye omwala gugwe senti bali ku ddembe kati amutwala abeere uwe atwale Nakivu settlement ng'essomero atwale Nakivu bulu awo na container village mulinde mwerinde mugenda so olita kulimba nti tebamanyi nti Hamisi Kigundu ekigambo ekiriwo kakati bangi waliwo ne kulimbizi mutwale kamera ngo oyo mupi mu Kampala omuteeke mu mugambo yogera ki ku nsonga za Hamisi aka reka nga kansala n'omugamba yogera ku Hamisi Kigundu ndeka Hamisi kye yeekoze mu kibuga Kampala kye yeekoze wano mu Kalulu lero tumulowooza nti ya celebrating bu celebrations nti tamanyi kyaliko hakimanyi Muhoozi yabagamba nti oyo Lukwago tumumaliriza twalekadde ekibuga kivunde nga tukirekedde mikono gya Lukwago naye kakati chapter yakyuse ngakulaga nti zikatels ba mafia bediza obuyinza gundi kyakugamba kakati ba mafia bekola ekigenyi kyovulaba nti kesisi yeyinza okugamba nti senti bali ku ddembe tunoonyereza amagye gabadde wali police eri wali abayaye babakuuma buli omu omuyaye n'agwa ku likyatwala ekiyumba kye ekyagundi ekyakivumbi ekyo ekya produce agudde ku nsawo y'ebijanjaalo n'agenda agudde ku nsawo y'akawunga akasawo y'eki ne bagabana bugabanyi police erina kye yagambye nti ababibye be bano ye bakubuuliddeko bagambye nti bakuteyo abantu basatu balikuteyo abo ekifeesi bya nnumba paka wano kyogaa tebabamanyi ebyo ebikubi by'emigga ebiri awo byonna bye bazze bapangisa wano ne wali Hamisi Kigundu awo yateekawo ne polling station box zajjulanga bwezi n'abagamba nsangemu akalulu ka Lukwago nja kunoonya ani yakataddemu Hamisi Kigundu kye bagamba awo wansi tikasangamu akalulu awo naggwanda aluddawa na buli wamu yeekolanga ekigenyi kakati yeewulira eryanyi nti amaze otufufugaza
kyevula nsaba muganda wange Honorable Ssenyonyi yitaba MP bo oba ba MP baffe ensonga tutuule tulabe bwe zaŋŋangibwa ate mu mutima mulungi njagala kitwalibwe mu mutima mulungi saagala mu kitwale nti kino ki kubanga ffenna bwe tubeera mu public office batusaba ekyokukola nange nsaba leader of opposition tulage ku mbeera eyo ey'okuyita ba MPs bonna gye bali 10 tulabe nti batuddeko wano nange mumpite yonna gye naaba mutudde nja kujja tusalire wamu amagezi twaŋŋange eno embeera yakulwanyisa amanyikiddwa Hamisi Kiggundu yeefuddemu koko ate nga bwe bamuwaanawaana bwe bagiraagira bati naye ennaku z'omubbizi baana Hamisi Kiggundu akoze buli kyonna kyayagala naagula ba bloggers bavume Lukwago mu social media naagula ba political leaders banwanyise naagula buli kintu naye ensimbi erina kyetagula kyennyina era amazima gamutuukiridde